Ndi musanyufu olw'okuba nga ttiimu yange ewangudde omupiira tegubadde mwangu naye abalenzi bagezezaako okulaba nga tuwangula omupiira era nsuubira okuwangula geemu eya final. Odilo Championship. Kusambya omupiira semifinal tebadde mwangu, kusambya ttiimu eyalwa bbiri kwemu naye omupiira tegubadde mwangu kuba tebasamba toto football, basamba mupiira gwa on top kuteekako, so tusobodde okubakuba goolo 2-1. Enkya tugenda kusamba finals nga ttiimu gye twakuba mu kibinja goolo 5-1 Rays of Grace okuva mu Buganda. Naye ebyo byaggwa kuba naye kati eyiseeko, kati balina game plan mpya, naffe tulina game plan mpya. Oasis Primary School from Arua. Goal number 1 on pitch 1. On pitch 1, goal number